Balamagira bwere kuba teri abawa ssente bwe kyobuuza. Nga tuvudde ku bino kubanga buli mwaka balamaga. Ate bw'otuuka e Namugongo wabeerawo ekikyuka buli lukya. Okimanyi nti omuntu asasula disiko nga yajja okuzina? Kituufu ekyo. Kati kitwale ng'omuntu asasule edisiko nga yennyini ssente amala atuuke muli ate yeezinire. Kati abalamaga babiveeko. Batwale. Abalamaga babiveeko. Talina buyinza. Bwe babanga bwe baagala kwe kukkiriza kwabwe era babibeereko. Abantu bano abayinda bafuuse bapeeruusi ba mpisa. Kati ne babayita abapeeruuka empisa. Kaakati be bavaamu mukaajanga era yali abakulira okutta abajulizi. Era buli bwawulira ayogera kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje. Kati ekigambo ekyabassa obwakabaka bujje kati yabuuza obubiri bunaakola butaawo omulundi ogumu. Obwamwanga n'obwakabaka Katonda bwe baagala bujje. Awo wennyini abajulizi bwe basinga bakolera ki? Naye ng'omuntu bw'aba ye nga ye akkiriza mu bajulizi. Nyina ekyo ekimuwa essanyu. Nze siina muntu gwe ŋŋaana kukkiriza. Nze baneeka mbagambe kyempakanya kiikino. Saagala muntu ankyusa nga Katonda si ye anteekamu nniyo ekyuka. Kye saagala. Uganda byogere najyo sinzire okukwata ng'otulaba nnyo balidde ddala. Nze Kakalamu the answer athari ku kamera. Ninamuzeeyi Magala nina ne Haji Karim Mukisa wano. Tuli wano tugeza kuba tatuwayawayamu. Leero tusazeewo naku tuluweeyo. Episode ndoza ya kusatu ba ya kubiri na ya kubiri okukwate nga tukutuuka ko naje sinzire okukwate ngo tulaba nkujukiza ku Bivo Organic Natural Product banakuyamba okuzigula bili sukali pressure ulcers nga ko senkole yobutonda asanga ku Access Building Baga Road Dr. Sonje basinzire okukwate nga kujanja bampola mpola Haji Karim Mukisa alomba dua era nga asanga basadize ka Jansen number 1 super screen yao so okukwate ngo mukubirako then nkujukiza ko ku Derrick Yao investments ono yatunda mayinja agaso okukwata galabisa bulungi nyo kikomeraacho nyumba yo era wonaona sinzire okukwate ngo tulaba nga wetaga mayinja gano baso okukwate nga baga kutusaako baga pimira into square meters oso okukwate ngo msinkano bana kuba ku number 1 so screen yao ebisigale so okukwata bitamule dal bulungi nnyo South Africa gina kuzomeza 27 mwezi ogw'omunana Lydia Jasmine ajja mu kipa kita Copa Mix Lounge run bag okuingira run bisatu run bitano run 15 SN Powers Cash Madam sakule DJ class me bategese oyitangayo munywa ino so okukwate ngo digida 17 mwezi guno wile mukabya Kalifaga naga bajja ku club 7 extra busika okuyingira nusu kasambuzo kazoka club ete kyalina muko kati kubusibwa nti bo banaje bate bajje awe kigwera mpola mpola alone basajja bafe bakanyanya apa bajitakanyanya pound stores bano bo batunde ebintu bajita USAUSD engoye zikozeseddwa zibakozesezzaako okuva mu mawanga agagenjawulo buli kintu kyachana kyomanyi nti kibeera kyolugino naye nga kifubutuka mu ggwanga erya America nabo nja kwongera okubatenga makutegezaako mpola mpola n'okulaga ebimu kwe bakola tukomyewo nate era nga tugenda okujja olunaku olwaleero nga tulina kye tuyita okulamaga ennamugungu era mu byonzi nange waliwo ekintu kye neebuuza muzeeyi nga nze nengamba nti wenda banfunye akaaganya nja kikubuuzaako ofune ng'ekyo kirungaanya nyinza okuba nga nze akirowooza naye nga ate n'abalobooli abo bagenderamu we nali nga tuli nga tulaba abantu nga batambula okuva Fort batambula okuva Kenya batambula okuva awa nga bajja e Namugongo era ne ntwekinga ne responsibility otuukako mu Namugongo okulaba ng'enkeera yo kwe kulamaga lwali lwakuna olwokutaano nga kwe kulamaga abantu bali bwe bati naye batugamba nti Ssekabaka basamula ekkere ne banywa amazzi mwanga nti yaviirako abantu abo okwokebwa weddiini mu nzikiriza yaabwe nga bamuvoola kino nno nze nga nze ntuuka eseera ne ngamba abantu bano abatambula okuva eri 1 bajja kusinza kibumbe ekyokubiri kino we bajja bwe batyo mu bungi ng'ate bakikolera mu Buganda bwennyini tekikuba Obuganda kuwekyo ekyatuukawo mu kwokya abantu abo nze nyinza okuba bwe nkirowooza n'ekituufu kyekyaviirako nze kyendowooza sobola obutakuba Buganda nga kibwongera ttutumu oba tosobola kwogera ku bajulizi n'otoyogera ku mwanga tosobola kwogera ku mwanga n'otoyogera ku bajulizi naye nze ndowooza nti bonna abasinza abajulizi nga tebannabasinza basooke kukkiriza mwanga kyeyakola kyekibasingisa amaanyi bandooza mu nsi yonna
Mwanga yabaweerayo akabonero akabalaga nti bakkiriza. Akabonero kokka akalaga abantu bannayuganda nti bakkiriza kwali kufa kw'abajulizi. Kati n'oyo ava eggulu ajja alaba omujulizi yamufiirira okwo mu Luwarabu bagita nniya nti aba afunye okukkiriza okwannamaddala ng'akkiriza ekyo tafaayo oba kyekituufu oba si kyekiki kyekituufu. Kati obwakabaka tebulina we bufiirizibwa bweyongera ttutumu kitya nti tojja kwogera ku mujulizi ogaane kwogera ku Mwanga kuba abantu bonna be batta abajulizi bonna be batta ng'oggyeko abasiraamu baali 372 abattibwa ekitongole ekizikiti ati waliwo ekitongole ekyo ekizikiti kyaliwo ndowooza 1876 78 79 paka 80 1800 ati batta abajulizi 17 ndowooza ogwokutaano 1885 nebasooka okutta omujulizi asooka ne basembayo nga 3 ogw'omukaaga Ssebaaseka okutta abaasinga obungi n'abakatuliki n'abaprotestante bonna naye nti bonna be batta baali basiige tewaliwo mwana wa muntu gwe baanona eno baabanga basiige mu lubiri omusiige ye mwana nga bwe naga nti kabaka aba n'abaana 4 mu makaago nti bwe wabaawo olutalo be bantu b'osindikayo okuwaayo balwanire Ssaabasajja abaana bano gwe ababazaala gw'obo bazaala nga babo era kyali kiyamba nnyo omwami okuwasa abakazi abaana bazaale omwana omu endeemu egaana okufiirwa abaana 4 olumu kyekyali kyateekesawo n'abaganda okuwasa abakazi 4 oba abangi nti ono bw'azaala n'oli n'azaala ne bw'okwata abaana b'omukazi omu 4 bafiire mu lutabaalo kyali tekikola makulu kati abaganda ne bagamba nti omuntu awasa abaana abakyala bangi basiigeyo abaana ab'enjawulo kati abantu battira mu bujulizi be bayita abajulizi simanya ani gwe baali bajulira baali basiige naye ng'ekituufu baabatta lwakujeemera Ssaabasajja Kabaka baalina okukkiriza enzikiriza zaabwe ng'ate tebamujeemedde kati kankubuuze buli bisopu okufuuka bisopu amala kujeemera Kabaka buli faaza okufuuka faaza amala kujeemera Kabaka kakati ekyo baakibateekamu lwa butamanya kubanga n'eyabagamba yabasomesa Makaayi ne Mapeera n'Amansi tibamukufa mugenda kumala ennaku mmeka 3 Mawaggali baamusanga asogola na mwenge n'amala ogulinnya n'agussa ku kitaliri n'agukenenula n'agubika ne bamutwala ekiyinda we baamutira waliwo omutuba ne bamusiba n'alengejja n'agamba bali bwe mujjako omwenge gwe yasedde n'eyasiise nange munterekerako n'ogwengenza munterekerako kumamala ennaku mmeka 3 ne bamutwala ne bamusalako amatu ne bamuleka tebamukolako kirala matu ne bamusulika bwe bati n'enkeera ne badda ne bamutemako omukono n'olunaku olwokusatu ne bamuttira ddala nakati yagaana okudda kati bo kye baandikoze kyekimu kye nagamba omuntu anga nti bw'olya ennyama olwala nenkugamba nti omuntu ateekwa okuŋŋaana okulya byenjagala ye alina kumbulira lumbe lumutta bandisoose kugamba bano aba baagaliza okuzuukira tikatusooke twokye mmwe bwe mukomawo mu nnaku 3 mulyoke muddeko mwokye ffe bo lwaki bakkiriza kati bali be balya bazungu bano bamaazi ne Mapeera be baabuzaabuza abantu abo ne Makaayi Nateete ye yabalimbanga basome eddiini Katonda abaagala nnyo biki kituufu yali abaagala naye kakati bw'aba abaagala baasirika baabokya ne bakola ki nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti baalina okukkiza naye n'obutamanya bwalimu bandigambye ono abalwanirira bazuukire bagende mu nsi ey'obutaggwaawo njewe gwe bandisoose yennyini ne bookya okitegedde bwe bamala omwokya ne wayita ennaku ezi nabo ne babaga nti kookomyewo kalitandikira kuffe beekyali kibeeweesayo kyali ki omuntu okukkiriza Katonda tekyetaaga ate kuwaayo bulamu bwo kakati bo bennyini be baayota tebaakifunamu be bataayota be basinze n'okifunamu enamugongo manyi sente eziweebwayo
nyingi nnyo eyo sijja kugendayo naye nze akkiririza mu bajulizi mukkiririzaamu nze sibakkiririzaamu nze mu nsi nzikiriza ekintu eki nzikiriza Katonda omuyinza wa buli kantu atazaala atazaalibwa atatandika atakoma tebamusaba tebamwegayiya tebamwebaza tebamunenya nze gwe nzikiriza naye nakkiriza mu ebyo tukwatagana simuyinaako lutalo naye nze njogera ku bali abajulizi babatira mu butamanya bandisoosewo n'agenda oyo yabapikaapikanga babookye kuba Mukajanga ye yabookya naye nga bali bamaka be bababuzaabuza Mukajanga yali musajja wa Kabaka yali mugalagala yamala n'afuuka omulamba mugalagala yabatya omugalagala yabakabaka yabo no si abakabaka bali mu nsonyiwe yabo omusirikale wa Kabaka alinaanye yandibadde nga wa military police kati n'afuuka omulamba yaba bodyguard ne bagamba nti oyo Kabaka mulamba bwagaana ekintu omugalagala y'omumbowa ate omumbowa ye musirikale ono oweebweru ddala omugalagala ye SFC munjogere ennyangu ye special force command oyo ye mugalagala abakuumira ddala omukulu kati awo n'amulinaana ye mulamba ye bodyguard gwe bayita omulamba Mukajanga yatuuka n'abeerako mulamba ye bodyguard kati ate omulamba mu nnaku zino omugazi wabumu gwe bayita omulamba naye ng'ekituufu omulamba kati yenna alima aliwo omwami ayambala esaati efaana omunene omweru oyo mulamba ayina galubindi oyo mulamba yabeera ne Ssaabasajja wano oyo yonna waabeera kati gwe mubale kati anti ensi yakyuka kati waliwo abasirikale bennyini kati waliwo omwami Musaazi yakulira ebyokwerinda bya Kabaka byonna ndowooza mu Buganda yali kati ye wa UPDF musirikale already awedde emirimu naye kati abajulizi omuntu yenna abakkiririzaamu okuba kukkiriza kwe nga nange bwe nzikiriza nti tosobola kunsabira nga nfudde nga tosobola kunsabira n'essifa naye ng'oli agamba omuntu wange afudde bamuweeyo essaala naye ng'era anti gwe njagala oli ansabire kati nga ne kufa ate bw'osabire yafiiridde ddala amakulu ndaba matono otuuke mirembe mbwa gye ndaga awo wennyini abatuwuliriza nga mwagala otegeera nti tetulina gye tudaga soma omubuulize essuula 9 oluyinza okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'ekkumi omubiri gusigalawo naye omwoyo gugenda tewali mwoyo gugenda gyegyo emizimu gy'olaba gye gibungeeta egikaza engoye tewali mwoyo gye gugenda Katonda tayinza kudda n'abantu bakaafiira teri mwoyo gye gugenda okuzuukira wenkutegeerera ng'ozadde ku muntu ku mwana naye nga tozadde tosobola kuzuukira kati gwani bw'omanye yazuukira ne bannaffe be tukkirizaamu ababiri oba kati nze era kati eyo nayo yali mboozi tazuukiranga era singa yazuukira yandikomyewo n'abakima ku mpaka oba ku by'okutegeera okutuufu wamma bali bamaliza abamuziika bamuziika obudde bugenzi ne bateekawo bubijinja kati ekyo tubiveeko kuba kinene yaziikwa bakazi bokka ejinja lyalidde ne babikawo bubi anti singa yazuukira yandinonyi bano abakkiriza woolabira nti teyazuukira kati ennaku zino enkulu ze bakuza ez'amazuukira anti kiringa muntu okkuliza mwana we baaside ng'omwana ye yandikuliza kitaawe baaside nga yeebaza okuzaalibwa kwa kitaawe kati gwe bw'okuliza omwana wo baaside oba omwebaza ki ng'omusuza ng'omuliisa ng'omuweerera omwana y'alina okukula n'akukuliza baaside gwe kitaawe olw'okukwebaza omuzaala n'okuzaalibwako nti singa gwe tewazaalibwa taata nange sandibaddewo kati gwe omuzadde bw'okuliza omwana oba omwebaza ki balamagira bwereere kuba teri abawa ssente bweba kyobuuza nga tuvudde ku bino kubanga buli mwaka balamaga ate bw'otuuka e Namugongo wabeerawo ekikyuka buli lukya okimanyi nti omuntu asasula disiko nga yajja okuzina kituufu ekyo kati kitwale ng'omuntu asasule edisiko nga yennyini ssente amala atuuke muli ate yeezinire
kati abalamaga babiveeko batwale abalamaga babiveeko talina buyinza bwe babanga bwe baagala kwe kukkiriza kwabwe era babibeereko kubanga naffe tulina era abakola ki abalamaga Namugongo naffe abaisiraamu tulina abatufiirirayo gye bali ati bayasoose okumentioning abo bennyini abaabafiirira ate bo tebaafa lw'ebyo abasiraamu abaasooka okufa baafiirira lwa kubuzaabuza Mwanga kati Mwanga bamugamba obusiraamu y'eddiini yokka Katonda gy'akola ki kati Mwanga mu budde obwo bwennyini alonda n'ekitongole kye bayita ekizikiti akiragira buli muntu kubajjukira Mwanga yasiba ebisiibo 7 yasooka naye nga yajja kubba bintu okusookera ddala yabba Masanga nebba abaddu obusiraamu eboogerako luvannyuma nnyo mu 1874 ndowooza mwena oba mu 6 nejjukira yajja 1844 olina we wasomanga obusiraamu 1844 bwe bujja bwatuukira ku busiraamu bwatuukira mu kusuubula Arab Emirates Arab ki abo basooka kusuubula bantu kati basanga abaprotestant n'abakatuliki basimbyewo eddiini yaabwe baleese ekibiina kye bayita missionaries ekigendererwa nabo ne batuukisa okusomesa obuki kati Mwanga alagira abantu basimbe amayinja we bafunira wuzu ateekawo ekizikiti buli gwe basanga ejjinja ebbisi ku ssaawa 7 ez'eswala bamutte batta abantu 374 tikolindeko yasimba ejjinja yalagira buli maka agasiramuse era nono seka akimanyi haji bazi abasiramu abakadde bali babanga n'ejjinja wofunira wuzo kyali kiragiro kya Mwanga abasiramu bennyini ategere nti oyo yasadde n'ateekawo ekitongole ekizikiti ne kibalambulanga kati ekizikiti kibaawa kyate anti Mwanga ye yakiteekawo ng'amaze okusiramuka yasiramuka yafaasiramuseeko ate amala bivaamu ne Muteesa yasiramukako era Mwanga Muteesa yayingira eddiini 3 ne Mwanga n'ayingira eddiini 3 ye n'aba mukaafu nganze zonna n'abanga takyazaagala batagala kuba mukaafu nga Muzeeyi Magala ate bataabe nganze tebajja kufuna mirembe ate bagisangawa haji waali emirembe mugenda gifuna nga abasomedde edduwa era temumuleka ne mugamba mugende abasomere edduwa mufune emirembe nange agenda kunsonera naye amadda njababuulira era njagala okudda wano mu kamera nga haji njogera byonsomedde nebyenfunye biba bizibu omanyina waako omukyala 15,000 nanga Mukama wozzazeewo ne mugabo entuuka eka nga tezinnaddawo nkime zino nanga nedda kati haji yogera mu kamera wano nti osomeddwa omuntu n'afuna banange nze mujulizi nnamba emu aleka nsomedde edduwa alina n'ekisuubizo kyajja okumpa bwe kitatuukirira nga mumanya tuli ku lunaku lw'amasaza lwa mipiira gyabika tufunye omukisa okubeerako ne Muzeeyi Magala mu maka ge neyanziza nnyo Muzeeyi Magala okunkyaliza nange nsanyusa okunkyalira ekyokulya ekyokunywa manyi bagamba olugenda enjala terudda ate omugenyi abeera muki mugeyi abeera mugeyi n'oluganda kulya kubanga tompadde kyakulya tewandize sandize naye abatulaba Muzeeyi Magala nga bwagambye nti agenda kuba omujulizi nnamba emu ng'asomedde edduwa nga musomedde edduwa naye anaagenda okudda abantu bano ng'afunye eddiini ate bw'oba onsabira ddowa yafuna ddiini Katonda atwagala nga bwe tuli mujje nga bwe muli n'abalokolanga ate era ne Yesu yagamba ajja kudda alokole abo abakoze obuki ate kati awo omusamize yakwagala nyakuba ne mu ngalo ate bw'otunuulira nti bw'otuba twogera ku busamize buyimirirawo ku nsozi teriiyo ddiini eteemanya bulungi bwa busamize abasiraamu bagenda Kibuli abaprotestant bagenda Namirembe abakatuliki Lubage abasoddokisi bali Namuŋŋoona abasevenisite bagenda bayita batya najja nankumbi kakati bwe tuba busamize ffenna tusamira n'enjawulo tusamira mu Luzungu ne mu Luganda noyita musamira mu nze ni Protestant
eyo dini ya bagamba Anglikani buna wonna Anglikani buna wonna muri batuufu kyesaagala nze nange nkwagala obeereyo kyesaagala kwe kunkyusa nzireewo nange wano wendi nakuviirako ddala bwoba tonkyusa awo nkwata mu ngalo banange sikyuka ne buli omu waali abeere n'emirembe n'ekirala bajjajjaffe mbakubiriza bane munansonyiwa n'omuzzukulu akuba eŋŋoma n'ozina bannange bajjajjaffe mutusuulirira nnyo mutulambuleko nedda taata tukoowulirawo ebintu nedda seba sigamba bajjajjaffe emmandwa lubaale ngamba bajjajjaffe abakulu b'obusolya musaza bulemeezi jjajjaffe omukulu w'ekika ky'oluga bayinza okuba tajjangamu ng'azze kulambula muzzukulu mbadde njagala tusooka tuddeyo wali tuleme kubula ku mwanga wali kati mwanga atta abajulizi atta abasiraamu bagaana okufuna wuzu abaganya okusaala nga byampaka nnyo awo ng'alitegedde eddiini ng'eddiini agisomye nnyo kati tabbu weeva kugaana kulya nnyama gye yasaze ne bagana nti ate enkaafu ne bagaana okubakulembera okusaala eswala mwanga awo obusungu bwabukola ki lindako yali asiramuse bifo yasiba n'ebisiibo 7 mwanga kati ate n'asala ennyama ne bagano girya anti bo baagamba kati jjukira kabaka tayiwa musaayi teyali mutayirire kati ng'obusiraamu bwe babubuusabuusa kati n'agamba kati era emabega wali n'ayisa etteeka abasiraamu babenga be basala ebisolo naye alina era ebyamutabula n'abasiraamu kati ekitongole ky'ekizikiti kyebaatuuma erinnya ly'abayinda kati abayinda ne bayinda ebyalo ne bagenda nga banyaga ebyalo kakati tabbu bwe yava nga bagenda banyaga ebukeerere kati bwe bagenda okunyaga ebukeerere ne banyaga kati ebukeerere nga ew'abajugujwa baali tewanyagwa bajja bayimba ennyimba ezeewaana baatugambiranga ebukeerere tenyagwa ngaffe twanyaga embuzi 7 abaazinyaga twali 4 kwabulwa afaako kwabulwa alwala kati abaganda ne bagamba abantu bano abayinda bafuuse bapeeruusi ba mpisa kati ne babayita abapeeruuka empisa kaakati be bavaamu mukajanga era yali abakulira okutta abajulizi era buli bwawulira ayogera kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje kati ekigambo ekyabassa obwakabaka bujje kati yabuuza obubiri bunaakola butaawo omulundi ogumu obwamwanga n'obwakabaka Katonda bwe baagala bujje awo wennyini abajulizi bwe basinga obakolera ki naye ng'omuntu bw'aba ye nga ye akkiriza mu bajulizi nyina ekyo ekimuwa essanyu nze siina muntu gwe ŋŋaana kukkiriza nze baneeka mbagambe kyempakanya kiikino saagala muntu ankyusa nga Katonda si ye yanteekamu niyo ekyuka kyesaagala era nze sirina ddiini gye siwa kitiibwa kankulage nti nze njagala nnyo obusiraamu banali musiraamu njagala nnyo obuprotestante bwa Ssaabasajja n'obwakabaka bwa Buganda bulimidde mu buprotestante omuntu eyasooka okugattibwa empeta Daudi Chwa bamugattira ku Lutikko e Namirembe owokubiri Muteesa bamugattira Namirembe n'Omutebi bamugattidde e Namirembe kati ate obukatuliki mbwagala nnyo bufugira mu federo naye muzeeyi Magala mu baana b'ozadde bw'okkiriza omwana n'akusaba asiramuke oyinza okukkiriza akati omanyi waliwo gwe bayita omwana waliwo n'omuntu atuuka ne yeesalirawo naye ze bw'osiramuka kyesaagala y'enkola y'ekisiraamu okujja mu maka wano etya ey'eddiini etya nti owe wano amateeka omuntu afudde ku ssaawa 2 omuziike ku 8 abawala bwe kyabaziisanga supiidi tebaayinanga bantu be baalese mabega naye nze nsibuka Bujege nsibuka Bigomba nzaalibwa Mawokota kati baba banaatuuka ssaawa mmeka kiki otegeeza nti tebalina bantu be balese mabega abawala bwe babanga 8 oli bwafa basigala 7 nga baziika muntu waabwe nga beeyongerayo naye omuganda era kyobula n'olumbe lw'omuganda olwanguye nnyo lumala emyezi 9 nti n'omwana gwe baba balese mu lubuto aba azaaliddwa naye ng'olumbe lw'omuganda lwonna olutuufu lwandimazeeko emyaka waakiri 5 balutambuze mu mbeera entuufu. Ssekabaka akyuka atya ate okuva mu busiraamu agendeko mu ddiini eddala atandika atyo testing ofuuka Daniel basamula
nga Katikkiro we Saapolo Kaggwa nga Katikkiro wa Namasole Yokaana Bunjo omulamuzi gundi bamutanganya omusajja mwerabidde kangaawo nani Zakaya Kisingiri Yakobo musajja alumbwa afuuse omuprotestant abantu abo baamuli ku lusegere baali basobola omukyusa nga bangi ng'obusiraamu bulimu Atibu Kibali bulimu Sakibu Sekimwanyi nga bulimu nani ne Nuhu Kyabasinga Simple bali basatu nga Bakatuliki eriyo Baziliyo Lumu ne Alexis Sebowa ne Stanislas Mugwanyi kati jjukira ab'amasaza bali 20 nga 16 bonna abaprotestant awaddako eno n'afuuka Danieli afuuka Danieli ate n'akuukako wayanga basabye ebyo ebitakola ki obwakabaka bw'obujje n'aga sikyayagala ddiini yonna n'oyo gundi yamutemako ku mukono Saapolo Kaggwa Katikkiro n'amufumitako ne kufumo ku kugulu ng'amugamba eddiini gy'osoma yaleetebwa bazungu era tolifunayo kabaka mulala atali Muganda bonna bajja kuba bazungu bafuna nnyo ebizibu naddukira eyo enjindi erango gye babajja mu 1896 ne batemako leega omukono okitegedde kati abajulizi abattalwa bujeemu ate ne babattira n'obutamanya balina kusooka ono abalimba nti bw'onoofa ojja kuzuukira kyeva olaba nze n'eddiini nzaagala nnyo ne zigamba tukolerere mu nsi ensuubize tulinde yagitusuubiza jje gwe siraba kaakati nze sandiganyi kubeera na ddiini Bayibuli kitabo kya Katonda ne Kurani kaakati nze obwangu bwe yakozesa okubissa nga tataddeeko mukono awo wennyini yali ayagala amaliriza agaye nti asayininge kubanga ekintu kyonna nnyini kyo batawandiika kiba kikyamu yayitanga mu bano Yakobo n'awandiikira Abefeso n'awandiikira Abegalatiya kati tolaba nti fe abaali abalongoofu tebaatuwandiikira naye mukyali batono gwe batakebedde bulwadde bamuwa ebbaluwa y'obulwadde fe twali balambulukufu baali balamu tetwalina kizibu era bw'otunya abatta Yesu tewali yava Uganda baali Bayisirayiri banne kati fe awo omusango ne gutukwatirawa nze ne musajja Muganda Sekoli kati ani yatukiikira nga batta Yesu batugambe twetonde naye kyenjagala okubuuza Muzeeyi Magala bw'oba weebase kiro bw'ozukuka ku makya n'onaaba mu maaso n'otuulawo mu ddiiro lowoozaamu ekiro kyagenze kitya bubaka ki bwe wafunye ekiro ekyo kyonna na birowoozo ki by'osobola okulowooza gwatamanyi kati ani yakuzuukusizza ani yakutaasizza eze kaakati ebiwuka ekwiramu bwonna oli mulamu aji webaka bulungi otulo kati mwagala nkolewo ki nebaze Katonda akulunga akutaasizza sinasona wakimwebaza yantonda taŋŋambye tanneebuuzizzaako oyagala kubeera wa oyagala kubeera ki nze nakuganze Katonda singa yanneebuuzaako nga ntonda nali njagala kubeera Paris ekibuga ekikulu ekya Bufalansa nali njagala kufiira ku myaka 10 mwaga kati oba nzita oba tanzita yamanyi kati kyoŋŋamba sigambangako nti simanyi Katonda mbagamba ebigambo bino nzikiriza Katonda nti gyali ekyokumanya oyinza okuba oli mutuufu kuba tesimanyi mukazi oba musajja simanyi wa waabeera nenze si buvunaanyizibwa bwange okwebaza Katonda eyanneebasizza n'okunzuukusa Katonda ayinza buvunaanyizibwa bwe era walyagala okunzita agenda kunzita n'obwomwebaza bapu okukuta tabiinaako oyakuŋŋamba abafa bonna baagana kumwebaza kyoyagala okwogera
seeka bannaye munyambe nnyo munsabire nsomera ndi Magala wamate mumusabira ate ono yasomeddwa ate naawe bwoba weetaaga obusabizi bali banyongeramu amaanyi baani abo abatulaba mu butuufu banteekemu amaanyi agasobola okuba nga Muzeeyi Magala kudda wano nga buli kimu kiri taratibu. Leero nsanze kiri taratibu. Kibulamu. Baneseeka agenda kunsomera naye ansanze n'ebyange. Twagala oyongereko. Kirwa. Ate nje njo kugamba abantu. Omanyi nze bannaddiini balina emize. Omala gula mmotoka. Najjaji w'omukisa. Mufo kyosabira kyokuwa omusaataayi w'eggaali. Akere n'emmotoka ku mulyango. Sewooze Musumba Bugembe yali asabiddeko okwo n'agamba njagala ovuga emmotoka omwaka guno. Nakuwa kaadi yaayo. Musabira afune emikisa. Akati enda emikisa egyo asabira gw'amanyi akola. Lwaki asabira bakunguudo ne basanga mu miliyoni mu kisawo kyabwe. Era gwakakasa afuna omusaala. Kati kankubuulira ebigambo bino. Ono yalina omusabira afuule emmotoka ng'amanyi akola kusimba leedi yesasula bulungi. Waliwo akola kusimba atasobola kukusonda sente kufuna mmotoka. Basabirawo yo nze kyobola nabagamba sobola sonda mbaga. Nze singa walijjawo embeera ekyukamu nga tusobola kwasondera muntu mulimu n'agufuna. N'asooka akola naga nti mwasondera $5,000,000 kati nina 9. Naye 2 njagala kuwasa kati tusonde 2 mbaseyanya nze ebyo ngenda byetabamu. Ate lwaki tosasula toyagala sonda graduation? Kati mpaka togikolanga kumugezi. Era sisuubira gikola. Kati graduation. Mu byesisuubira okukola embaga okwanjuza abaka abasukka 3. Bannange nange abandaba. Nze ndi musajja musiraamu. Ne muwala wange waba agenda okufumbirwa naye tafumbirwa musajja musiraamu. Tajja mu makaaga. Ekyo kyennyini. Kubanga omuwala wagenda tasobola kukyusa Muzeeyi Magala fuuka musiraamu. Kituufu. Naye atenze bwe mpasa omuwala nga si musiraamu nsobola omukyusa. Lwaki eddiini erimu ye ekkiriza bawa abaabwe nga mwe temwagala giwa waabwe temulaba nti musosola. Naye kakati ekyo twakigonzezzaamu. Mwe naani? Singa mwakigonzezza tewandigambye nti atali musiraamu tawasawuwa. Gamba bw'oti. Atali mukkiriza. Kyenjagala sigambye bweti nti mbagoba. Okitegeera. Bw'ajjanga si musiraamu. Bw'ajjanga si musiraamu. Kati nze bwe mpaseewo tompa muwala wange. Sijja mukuwa. Oli mutuufu. Okwo kwennyini eddiini temunnagitegeera. Eddiini esomesa kwagalana. Bw'oba osobola okunnyima muwala wo nze nga nsobola okumuwa kunze nange ani akola ekisa kya Katonda. Ate kaakati nze olaba wano bw'osiimangawo omuwala ne bw'onkubira essimu nti muwasizza. Nze siina ddiini gye nsosola wange. Kubanga Katonda yatugamba mwagalanenga kye kirabo Katonda kyawaffe abantu. Kati lw'ojja kusosola muntu nti gundi ddiini bwe tewasawuwo n'oŋŋamba olina okwagalana. Oyagala agende lubaale we? Sigenda na lubaale we. Tompa mwana nenze nkuwadde. Tuweza tukwateko wano nga tumaliriza. Omuntu ayita mu ki okusengula ekijja oba okukola ekijja n'agamba nti wali bambadadde naye njagala tandika ekijja nga nze kakalaamu nga njagala tandika ekijja ewange nti bali ab'ekika be mbadde mbeera nabo pulira njagala beesosolako kujja wano. Ensonga ezikoze ekijja omuntu ng'akyali muto nga nze abagenda kuyomba nti nkaŋŋa. Kyentegeeza omuto ye muntu atannafuna bazzukulu bangi. Naye ndi musajja mukulu bannange atuuludde nina emyaka 46. Seyita mwana muto saagala mulowooze nti nezza buto. Ne kyentegeeza nti ebimu ku bisobola okukozesa omuntu ekijja biri 3. Bakadde bo taatawo okuba nti eri gye babazaala ku bujjajja yafa. Ng'olina obuyinza nga bwe yafa ab'ekika kyo tebaatwala budde kulondoola kitaawo gye yakuleka. Osobola okukola ekijja nti bali tebaakulaga bwagazi kukuzza gye bali. Ekyokubiri nti waliwo omuntu eyajja n'asenga nze nava waffe Mawokota. Tewali wakika yanondoola kundaba kitange yafa 91. Tewali wakika yagamba nti omwana muganda waffe gwe yaleka ebulemeezi aliriddawa ali kuki. Kati obulamu bwange bwonna
nembumala ku bunyaaka najja nina emyaka 7 kati kiteeza nakamala ka 39 twajja 83 kakati bwe bakutwala ejjeza batwala omuzukulu wa Yunusu banenzaalibwa jjeze wa Haji Yunusu ku mayiro 26 enduje mulabe enkadde Haji Yunusu Musoke Semakula nga oyise ku muzikiti omuzikiti ogwe side ekyemmanga tuno ogwekyengula amakago ogwa Haji Yunusu Musoke Semakula kitange Yusufu Semakula we muzaala nade kugamba laki sponsoring ayo mukulu byayogera tugendangayo oluguudo sebo ono kasoma dduwa abantu ne bafuna ezo sente ajja zituwa tugendengayo ebifo ebimu kuba ina amanya agamu gasema nga twetaaga ayina ebintu bye byayogera nga sogera kintu wesimanyi ekyokubiri famire z'abantu bano abaagabana ettaka ly'olwenda mbayinako omukwano famire ya Abdulaidi bamulwaza omu ku basiraamu omwenda abaasooka tumanyiganye era bwe tugamba nti tugenze okulaba Abdulaidi yagalamirawa yafa Lwenda 3 ewa Stanislas Mugwanya ndi musajja amanyiddwa manyiwe bukerere yenju ey'amategulano yasooka musajja ly'emukono ly'ekyaggwe ewa Kisingire Bajjo ewa gundi ani Alex Sebowa Pokino w'Ebuddu yasooka mu ndagaano y'Olwenda era yagabana ettaka y'Olwenda Anderea Kimbugwe Luwandaga Kimbugwe wa Yohana musajja alumbwa tulina omwami family ey'envubwe ennene nnyo eya zaake Serufuza zaake eri awo musajja w'amaanyi nnyo banvubu family eri awo ye yazaala Dr. Zaake abazi Dr. yazimba amalwaliro 12 mu Uganda eri awo bayitawo ndoza Buggala Nakaseke awo family mweziri ez'amaanyi family ya Yohana Bunjo eri wano Kasiso yafanga 10 ogw'omukaaga 1926 family ya Muwanguzi nadde nkulaga nti aboolugave b'amaanyi nnyo family ya Muwanguzi yeddira lugave yekyasinza okukuuma ettaka lyayo kati family ya Senseko ofunira ebingi kulubya kati abantu betwogera ku Senseko ofunira ebingi kulubya balowooza Senseko kulubya omwana w'omwami kati twogera ku mwami omwana wa Mugambe yafa Lwenda 17 Senseko kulubya n'afa Lwenda 75 waliwo ono yakulyako baasi za UTC oyo mwana w'oli baziikibwa ku kyalo Busundooza bayitawo Busuubizi Kabuwambo awo kati waliwo family ya mwami kati family z'Abaganda ez'amaanyi zetuteetaaga kwerabira eya Paulo Neri Kavuma eri era Mitiya naawo family ya Samuel Mukasa Muganza awongererwa eri wano Ekamuli family ya Mukerege eri wano Kikerege ezo family zetujja zijja ku kamwaka ffe tezirina kuzikirira kale kakati tulina family sokolike waliwo family gyenjagala okwogerako ya Mikairi Kintu eri wano Emifunya Nakaseke ezo yali Katikkiro wa Buganda tuka bwe twafuna obwetwaze mu 1964 n'abajjo basimanyanja akandi abantu abo Baganda bannaffe family zaabwe z'amaanyi tulina okuboogerako family ya Batulumayo Zimbe family yayo family ya Daka Kitaakule family ya Stapas Sebbanja omusodokisi yasooka mu Uganda abantu abo tujja kuboogerako family ya Mutuluche Katikamu family ya Speaker Kalule Speaker wa Buganda yasooka oyo yenja mwogera Speaker wa Buganda yasooka bamuta mwami Kalule Elia Saafu bamuziika obukeeka yazaala omwami bayita Senkali yazaala yafuuka yali nkali ne bamuyita Senkali yazaala omwami gwe bayita Kajimu Ronald basajja b'amaanyi ezo family tetusobola zireka tujja zoogerako zisobola okubeerawo abantu baazo babategeere nti n'oba omunyoma yava mu family yaki ey'amaanyi bannange tubadde ne Seeko ono naye tumalirize ampadde akasiriivu ekyekijja nti ekibiteekawo muntu bantu gy'ozaalwa ku kwerabira kakalaamu nga kitaawo waali ng'era mukwatagana bulungi tosobola kukola kijja era ofa ffe magana ne tuvaayo ne twogera byonna ne biggwayo taatawo n'agamba byonna mbiwulidde naye omwana mutwala ffe tetulina buyinza kuki bannange
sina simu ya bayita ya smartphone sawa mugambe nti nomba naye nange njagala mbalabe nga nange bwe neeraba wabyawula comment likes ne share sibyawula era saagala nnyo byawula naye abantu mali banjagala nnyo banejempita mwebale kutwagala bakugamba nti twakulabe naye nga gwe teweerabye kati nina mukyala wange alina essimu nziraba nendabako bye comment okusinza zisemanyi ye comment like sizimanyi bisa nemye okutegeera ak'omutima kyeki like ate kano bwe kati eyo ako share yasindise share kyeki share kwe kugabirako kugabirako kati ate kano kana aka comment konka manyi aho konka somanyi oziyisamu bulungi abantu obuzibe ate bampandikira za luzunga nilo kunoonya azivunula ekyo bannange bawagizi bange si kibi kiyinza oba kyekibanguyira naye nange ate oluzungu lummenya sirumanyi ate nina ofuna ekirungi oluzungu ndinawo wano nina omwana wange nabatanza alumanyi nina kitenda alumanyi nebakyala bazimanyi enzungu naye okyoluganda zinyanguyira nnyo naye njagala simu ya smart njikwateko nange nfuuka owebbeeyi baga nti wuuyo omusajja seekona agenda kunsomera edduwa mu mpesi akuwadde kasirivu mpadde akasirivu k'essente ziba kasirivu ezo emitwalo 10 kaba kasirivu omutwalo guba mitwalo 10 kasirivu zino eziddako emitwalo 10 ye miliyoni oba keekakadde nga nziza okwebaza n'okusiima esebo okulaga eggwanga n'odditangaza kubanga abantu bangi babadde mu butamanyi ebbanga ddene naye ebigambo byo nange bye binsitudde okundeetawo nange webala okujja okundaba kitegeeza birungi mubyebalama bwebala ninaye amazima mugamanyi naye kyamukisa mulungi ndikoze ku lunaku luli Dani Mugula yagimba naga nti tewali alimanya biseera ulira kagombe kavuga kagenda kuvuga mwagala okweyiganya Mugula otekeyo eriso nga magala yatudde ku ddyo ogambe kakalamu ekisajja kiki bawaya ne Katonda ozo tuzanga tulina muzaala naye watya yabakyusa asina kwejusa naye njagala balungamye bagende tube ngane kubaala musigale mu ddiini zammwe ale ojja basigaza mu ddiini zibaleka ku nsi nga balombera edduwa nnungi ezigenda obbakuuma ne bane nange seekona abalombera edduwa naye ku lunaku lw'enkomerero oluwala bwanga ku lunaku lwa kiyama mujja kunzijukira mu busiraamu tugamba asiraatandika ilumina nawu mu Luganda esinga otulo nange mu Buganda ne bugamba ndi Katonda oyo yekka nyini ggulu alitaddewo nga terina mpagi yajja otukolera ebirungi teyeetaaga kusaba teyeetaaga kwegayya wadde okunenya naye ku lunaku lulinga omusaba olwa kiyama mulujjukire nga magala atudde ne Katonda ku ddyo baneseeka waffe wuno ena basomera edduwa nange ansomere naye ebintu byange asanze nina agenda kunnyongerako bongezi tabagani enyu yasulinira ne Katonda amaze kutuma enku obumuddemu oba ku ddyo naye tabuweeri banadini bano tugenda kutuula ku tayi eyakkono ey'eggulu akati ate nze ddyo w'eggulu akyambuzaabuza buli bwe neetoola ndaba ninayo ddyo naye kati nti olw'okuba ndi mulungamu eri Katonda teneeraliikirira ki kubaala bane tugenda ku mupiira onoonye gw'onaatumako enku omulala ogenda zisomba zikutamye naye gw'olowooza wonaatukirayo kateribe yatumadde enku era baakusangayo edda batuukirira Katonda alindiridde abo bokka abalina ebirungi ayinza oba tannafuna nze ndaba abantu abasinzira okufa bakoze ebikolobero kati ani abaleetera enku talinabokya ku lunaku lwa kiyama lwe lw'enkomerero wamasi bwe kiriseeka bonna abafudde akyabalese bataayaaya naye ku lunaku luli n'abasajja kabaka awangaale sanga lya mbogo bamuwe mayiro akenda azizanyiremu ne Nnaabagereka agerekera Obuganda bannawe tugenda ku mupiira gwa mbwa nengo ne bannawe bagagga muyambe ebika byammwe bambi guno omupiira gube mulungi gwe mulanga gwokka ogutakungula saika bw'oba olomba edduwa naye abagagga bano balombera edduwa bajjukire ebika byabwe tibye bibazaala kale ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda takumira mpeera abankuumire kale so